twali tusobola n'omuntu okumumiza omusu nga tannatuuka wano. So olinga nga bajira nti mwira kyemusirikidde kyemutayinza tugamba naye nga kitiisa. Twagala kuwawaza matu, twagala kusasamaza nsi. Naye olaba tusalawo nti omuntu tajja kuttibwa mu bweru w'amateeka kati mutwale mu kkooti muvunaane. Naye olwokuba wano mulidde ne mwebikka netudeka netwebaka nemwebaka mu bifo by'abakyala bammwe n'abaami bammwe ne mutandika tuvuma. Ne mutulangira nga bwe tutasoma, bwe tutalina bumanyifu wonna bumanye. Temulina bakugu bamala kuvuzisa bantu. Tulina bakugu bakubawozesa nga. Honorable Speaker, are we waiting for you to announce to us that Dr. Kizza Besigye, former, because he was in the Constituent Assembly, former minister and all these different things, then you tell us to stand up, observe a moment of silence, to pay tribute to him? Are we waiting for that? Because even Tuesday, one of the concerns about Dr. Kizza Besigye is food. The last we checked, they have denied him food from his family because he has concerns and he's entitled to that. Any day that passes by without these issues being addressed, it puts his life in jeopardy. Are we waiting for that very critical time when tables have turned and then we are here saying all manner of things, rest in peace? Right, Honorable Speaker, we have let down too many people. Let's not let down Dr. Kizza Besigye as well. Dr. Besigye musajja omuvumu mu mbeera yonna. Naye olaba atuuka okuba nga abeera nga bw'abadde mu kkooti nga bwe mumulabye. Singa abadde mulala muntu atya obulwadde yalibadde ng'alina ku stretcher. Singa abadde muntu omulala atya obulwadde. Naye wakati mu kwegumya asobola okubeerawo era omulaba ng'embeera ye. Mu mbeera eno twalisuubidde nti omulamuzi yaliragidde yalikoze ekiri mu mateeka. Annyonnyodde n'agamba yeetaaga okutunula amateeka, authorities n'ebirala. So ewiiki ennamba gy'atuwadde okola ruling etuleeseemu evvuunya mu mutima, kubanga abaakola ssemateeka ne bateeka mu chapter 4 oba Bill of Rights baali bakitegeeza nti waliwo eddembe ly'obuntu erituuka n'okusaanyaawo obulamu bwo. No, waliwo embeera ey'okulinnyirira eddembe ly'obuntu ng'etuuse ne ku point ey'okusaanyaawo obulamu bwo. Ekyo kye kyaleetesa Parliament okuteekawo Enforcement of Human Rights Act eya 2019 nega singa embeera ebeesusse ey'obulamuzi ng'ekizimba kisambye eddagala osobola okwekubira enduulu mu Magistrates Court. Dr. Besigye ali mukomera ku remand ki? Ali mukomera lwaki? Era Attorney General, we are going to sue you as an individual. Tetugenda kusuinga government. Tugenda kusuinga kijowa kiwanuka. Ota abantu baffe. Kwate ebaruwa ye. N'abamawulire mugirabe. This is a notice to sue. Tugenda kusuinga. Jukira, your grandfather was killed by a mini. Kati byokomyawo wano. Dr. Besigye yakola ki? Supreme Court yaragidde bamute. Lwaki tateebwa? Dr. Besigye yakola ki? Munzibulirewo era muntwale mu office ya. People must wake up and know what to do. Not just follow Besigye when he comes, you say yes, 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 yes. Or follow Chagulanyi when he comes, and when he is thrown in prison, you are all quiet. Because that's what happened. Everybody must do their duty. Everybody must wake up to do their duty. We must regain control of our country together by taking actions, not just speaking, taking actions. Non-violent actions. And non-violent actions are many. If we are united as a country and take the right non-violent actions, this junta would be down within a week. Would be no more. This junta within a week would be no more if we all did what we need to do. But if we just keep on talking, attacking each other, it won't happen.
in case you have forgotten, really, if you want to bury anybody you love, don't wait for the body, because he or she will no longer be there. Nurse, treat, massage, comfort the person who is living. The person who is living, including your parents. Burying your parents is not buying an expensive casket. If people keep on buying expensive caskets, I am about to make a will that my body be burnt, so that I see those who are waiting with their caskets what they will carry. Because the body is just a body. It's nothing. If you want to help anybody, help them when they are alive. If you want to relate with anybody, relate with them when they are alive. Once they go, they have gone. yakwanga ngenze kwanga myaka kigenze nami ulusa maso sitegala obuli yakwanga ngenze naye nga abakulembeze bainale bwe kutendemu obuli bw'enguzi kugenda kwasula mwebale n'abapoliisi temutulugunya abantu tembakwata bubi